Nga bulijjo abalabi baffe abalungi abakyali ku DVC channel mbaniriza era mbakulisa mu mwezi omukadde oguwedde gwa April twatandisa omwezi omupya olunaku lwaleero naye nga abakungu abava ku kampuni ya Starlink eno kampuni nga nanyini wayo ye Elon Musk abasinga mu mumanyi nga naggaga singa obugagga mu nsi yonna yonna USA Embassy yasindise ababaka bano bagende basinkane Yoweri Kaguta Museveni era nga babadde mu State House e Nakasero naye ate nga si babaka bokaboka bagenzeyo wabula nga ambassador mwennyini William Pope yagenze yabatutteyo n'abantu ba Yoweri Kaguta Museveni nga bayogedde ku nsonga ki wano bayogedde ku nsonga za intaneti nti intaneti eno bakiteterera mu Uganda tukimanyi bulungi nnyo nti buli we tuba tugenda mu kalulu tuba tweraliikira intaneti kuvaako masanyalaze biki wabula nga wano bo babadde balina intaneti eno ey'omukutu gwa satellite nga ebadde ebuna ensi yonna yonna mu Africa Kenya bagiwamba dda Tanzania nayo bagina Rwanda Burundi kati nga Uganda na ebadde ebulamu olaba ne South Sudan eyina Uganda ebadde ebulamu ne plan yabe according to the roadmap ebadde balaga nti Uganda ejja kufuna internet eno by 2026 naye nga 2026 fena tukimanyi nti wala tujeetaga internet nakati so twalabyeko wiiki yawedde awo nga bagezaako okupushinga ekintu kino ne bagenda ne basaba license mu UCC bagamba munange tusaba kukkirizibwa kukola mu ggwanga lyammwe sigamba nti bagenda kusaba license nti baagala bajje bateekemu emirongooti gyabwe kubanga eno internet nga yembagambye ya satellite teyeetaaga mirongooti wano mu Uganda just gasogula kagundi kayo ka receiver kasobanga olaba obwengula oba oli kotido oba oli moroto oba oli amaracha wonna wooli n'oba olowooza nti tewali masanyalaze kasobanga olina essimu yo oba kompyuta ne kano ka receiver internet ekola bulungi nnyo okumanya ekola ne mu nnyonyi ekoleramu naye nga eno internet egenda kubanga econnectinga mu Uganda anytime soon kubanga bamisinkanye Museveni yabagambe nti munnange kirungi nnyo nti mwagala promoting internet n'eggwanga lyaffe likole ki libeere ddungi naye nga abaseera ebisinga tumanyi nti abakulembeze bano batera okwogera ebigambo oluusi ne batabituukiriza naye nga tulinde amaaso tugateekewo ku lutimbe tulabe oba internet eno enakkirizibwa okubanga operatinga mu Uganda kubanga internet eno ate kasitejja competition egenda kubeera so tight lwansonga nti eri so fast ate nga eri so cheap ojja neweetegereza ku internet edduka speed eno wano abasinga wano bagitundako mitwalo nga 5 plus omwezi naye nga bo bagamba nti mitwalo 18 gyokka oba osobola okuba nga ofuna unlimited data ng'okozesa nga bw'oyagala paka n'okoowa ate ng'eri so fast tesikatira tekola kimbu simanya ndi mu kyalo teri kwekwasa naye ng'ate okugiko installinga just mitwalo nga 16 gyokka tolaba nga kiri cheap nze nsuubira nti bwe banaagireetera mu Uganda nzajja okuba omu ku banaasooka okufuna internet eno ya Starlink naye ng'omukulu Elon Musk ono nfanfe wa Donald Trump nga balabiddwa mu nfunde eziwera nga bakola ebintu bapulaninga bonna asigadde apushinga ekintu kino mu Uganda si Uganda yokka wabula Africa okutwaliza wamu netulabye amawanga mangi ba president abasinga nga bajjaniriza bulungi bagamba nti yes nekintu kirungi nnyo kigenda kutumbula ebyenjigiriza kigenda kutumbula ebyobulamu kigenda kutumbula eggwanga lyaffe libeere nga liri ku mutindo ogw'ensi yonna yonna nga naffe wano mu Uganda tusuubira okuba nga tukiganyulwamu nnyo kino ekintu kya Starlink internet kati gwe abadde yeebuuza Starlink internet bye biki ate Elon Musk mulaba abantu babyogerako tobitegeera eno video kansuubira egenda kuyamba bulungi otegeere kiki ekitegeeza era nga naffe abagenda mu kalulu oba 2026 abasinga ke bayise protest vote fe bakagendamu egenda kutegeeza ki nti amawulire gajja kuba gakyali mbalala nga gakagwawo bwe gati nti bakoze bwe bati ku polling station bwe bati mu katikitiki kamu nga twagafunye dene Kampala abali eruweru bagafunye abali eggulu kugamba nali Amerika nga yategedde dda kiki ekigenda mu maaso nti obanga otaddewo kamera tugeze nti oyagala kubanga owekennenya bulungi biki ebigenda mu maaso mu Uganda tugeze akalulu ka Uganda katambula katya oba osobola okubanga obifuna mu budde bwennyini owatali kusikatira wadde nga tukozesa internet eno ya bulabe nnyo era nga eyinza okuyambira ddala n'okukyusa engeri gye tulabamu ebintu bya tekinologiya mu ggwanga lyaffe Uganda oba n'okukyusa akalulu ke Uganda okukyusa politics w'eggwanga n'okukyusa ebyobufuzi by'eggwanga Uganda kati gwe abadde akyatya kamera ne bano abakuba live stream biki bwe baleeta internet eno ya Starlink ate yo girabe edduka kati awo Munnayuganda kimulekawa oba nakyemalira ye kimulekawa anakkiriza ddala internet eno etandika okuoperatinga mu Uganda oba tukyali mu story naye USA tulaze nti yo eri serious ku nsonga eno era baagala internet eno
ebere mu Uganda watali konoona budde olw'ensonga nti basinise embasada waabwe mulamba agende akiikirire eggwanga lyabwe Amerika eri Museveni ayogereko naye amukakase bulungi lwaki eno internet yeetaagisibwa oba omugaso gwa internet eno bweti. Yes, kati awo ffenna abali awo tulinze tumanyi nti anytime bagireetera ebintu bigenda kukyukamu naye nga internet eno y'amaanyi nnyo era nga nnungi abagikolesezaako already tebacomplaininga just bali awo bagamba munange kintu kirungi nnyo ensi yonna yandyetaaze nefuna ku internet bweti nga tukimanyi nti anytime soon ejja kubanga etuuka mu bifo byonna naddala mu Uganda eno watali internet mu bifo ebimu kubanga tukimanyi bulungi nti nno Uganda si ensi ezisinga okwettanira internet si ensi ezikozesa nnyo internet wano mu Africa tukwata oba kyakumeka tuli eyo wansi kubanga waliyo South Africa waliyo Egypt waliyo Kenya waliyo n'amawanga mangi agajja gagobererawo kaffe Uganda tuli eri wansi kubanga abantu abasinga tebalina access ku internet lwa nsonga zino zennyini zetwogerako simanyi teri mirongooti simanyi abamu tewali masannyalaze kati waleetawo internet ng'eno eya Starlink ebyo byonna biba bivuddewo olw'ensonga nti teweetaaga amasannyalaze kasita obanga olinayo ka battery akakyajinga gundi eno oli steady teweetaaga simanya nti nno mirongooti emirongooti gya internet tegituukayo eno era tulina genda ku lusozi gundi tusaakinga internet tusobole okuba nga nedda n'oba oliwa kasita obanga oli mukyalo eyo ng'oli mu kulima oteekawo buteesi kagundiko wali n'oconnectinga n'oyogera n'abantu ate nga mu speed ey'ekitalo ennyo kino ekintu kino tukirindiridde ebbanga ddene naye nga mu kusingira ddala tusaba Katonda tuteremu obwangu kisoboka okubaawo nga kinaba tuuka mu kiseera kyakalulu oba even before mu gw'omukaaga naye nga kinaabaawo na Uganda gwe kiki kyolowooza ku nsonga eno kiki kyolowooza kuba kati Uganda ogimanyi nti gavumenti gye tulimu tetegerekeka etambula yo terikiriya naye nga tukimanyi nti no Uganda yo nga Uganda Elon Musk ekyamulinako ekinugu nti y'omu kubakulembera mu kusalako Uganda obuyambi buno nga ayita mu kitongole ekya DOGE oba DOGE Department of Government Efficiency ekitongole kino kipya mu gavumenti ya Amerika era nga mukulu ono nannyini Starlink Elon Musk yakikulira era nga yabadde agombamu obwala mu nsi nga Uganda ezibadde zifuna ssente zino nga zitalina accountability eri awo era ne bazibajjako kati semmanyi nti kati tusabe busabe Katonda bagikkirize naye nga bagikkiriza bwe bati kiba kiwedde naye ng'omukyala akulira bino ebintu yagambye nti tetuli kusaba kujja ku settinga up bintu mu nsi yammwe wabula bo kye baagala bagaze nti bajje nga bakola ekintu bakola bizinesi mu butongole nti mukimanyi nti bagikola kuba ne kati n'oba ogyagadde sikyasobola okugifuna ogenda n'ogula ebintu kati ng'e Kenya oba e Rwanda oba e Burundi ojje nabe mu Uganda no connecting kubanga bo bagambe kasita obanga olina access ku bwengula kasita obanga osobola okutunula mu bwengula oba osobola okukozesa internet eno so tekuliko kugamba nti no mu ngeri yonna tuli ku win-win kubanga era bwe banaagigaana okukola abagezi bajagenda bagifate e Kenya bagireete bagikozese abagezi bajja gifata kubanga era z'omu ku abo abaali bagibuuzizzaako tugamba munange engeri gye tugenda mu byokulonda tumanyi gavumenti yaffe bulungi sometimes kuba ebiseera ebisinga kati kyafuka kya bulijjo nti obululu akalulu akawedde baakikola ne kali akaggwa era baakikola era nekana akaddako tubadde tukisuubira okuba nga kijja kukolebwa so anytime musigale nga mwekumidde ku DVC Direct Van Crash tube nga tubawo amawulire agaakaggwawo mu ggwanga lya Uganda otambule n'eggwanga lyo buli step gye liba litutte nawe osobole okubaako ky'okolawo okulaba nga ozimba eggwanga lyo osobole okweyagala mu Uganda empya kigadde nze Ivan Mugalya wano ku DVC channel musubscribinga batanaba kusubscribinga mucommentinge tulabe endowooza zammwe naffe tuwayeewayemu musharinge content eno atuke ku buli omu mugambe nti kintu kyateeredde kati anytime Starlink eyingirawo